Florence Nakayita y'omu ku bakyala abapatana omulimu gw'okulongoosa enguudo z'ekibuga Kampala. Ssaawa zigenda okuwera 11 nga Nakayita afulumya ennyumba. Ono atambula okutuuka w'akolera. Omulimu guno Nakayita gumazeemu emyaka 5 era nga mw'ajja ensimbi okulabirira abaana be babiri. Kyokka agamba nti ekisinga okumunyigiriza ky'eky'abantu okumuyisaamu amaaso. Batugamba abeera enguudo tebanyirira. Oli n'akusanga ku luguudo n'akusekerera. Ndisinga omaaza. Abakyala abalala abakola omulimu guno nabo batubulidde kusoomooza kwe basanga. Ssente yaffe nga bwe ngaaye nti ntono ate erwawo okujja. Bwe buzibu bwe tusinga okufunamu. Ate ng'obuzibu bwe tulina ku kkubo. Ekkubo liriko emmotoka nnyingi. Mulimu emmotoka ezijja naddala olabira ddala egenda kukutomera. Ng'olina kubuuka buusodde eri. Kuno obuzibu bakugamba genda wejjanjabe n'oluvannyuma oleete lisiiti. Kati tulina mulago. Bwe bakukona bakutwala mulago. Mulago tegaba lisiiti. Kati bw'ogana banyonyola nti mulago tempadde lisiiti bakugamba gw'omanyi ffe genda tuleetere ki? Genda tuleetere lisiiti naye kati lisiiti mba ngenda gijjawa. Wabula ekizibu kye basinga okusanga bwe butaba nabikozesebwa bimala. Kino abasawo bagamba nti kissa obulamu bwabwe mu matigga. Ekikulu ennyo nti n'enfuufu eno ebeeramu obutundu obutono ennyo nnyo nnyo bwe tuyita PM2.5 bwe buyingirako mu lungs busobola okutambula ne bugenda mu mubiri gwonna ne bwonoona ne buleeta endwadde nga kansa, stroke, asthma n'endwadde endala ez'okumubiri. Bandibadde abantu abo bagezaako okweteekako ekintu ku nnyindo zaabwe kubanga enfuufu eno yonna esira kuyingira mu mubiri ng'eyita ku nnyindo. KCCA etubuulidde nti ensonga z'abakyala bano ezimanyi era zaakugonjoolwa. Tubasasula buli mwezi nga guweddeko. Wiiki esooka ey'omwezi ogutandika tuba tumaze okuteekamu ssente eri schemes zino. So schemes zino basasula era nabo mu budde bwe bumu. So tujja kwongera okulondoola okumanya obuzibu buvaawa. Abakyala bano bagamba nti bo bamalirivu era basabye bakyala bannaabwe okubalabirako. Naye abasajja tebakyalabirira bakazi. Tulina abaana. Kati naye bw'onootuula n'oba nga tokola abaana n'oba obalabiriza ki? Ennyumba onooba ogisasuza ki? Tunyiikire okukola ki? Nga tukuza olunaku lw'abakyala mu nsi yonna, twagala okusiima emirimu egikolebwa abakyala nga Nakayita buli lunaku okulaba nti bannakampala bawangaalira mu bifo ebiyonjo.